All right. It is our to family. Mpozi gabega swamu ne Raj Productions. Eranga sibalala nabo. Abatumbudde abayitibwa Saropi the Great Cinema. Bakutuusa ku magazine Ronald. Kasirye Johnny Bosco. Nakachwa nakazibwe Edisa. Naye tugenda kuba tumulaba mpola mpola. Lopia Yosefu naye alabise. Tutandika butandise Lusota Albert naye tumulaba. Era nga ne Naliyange Farida saako ne maama w'abaana n'abawanuka Immaculate bonna tubalaba katandika butandisi. Sesimbwa taddewo Roni abakazi bamufuukidde ekizibu. Nava Esther mwana watu afunye insomnia. Baje bayitabe batyo gundi ya alavu. Jita Ronald ye musawo waffe. Atenga Sentongo Damascus naye tugenda kuba tumwolekera mpola mpola. Nakawunde Aisha yonono mwana watu atensogena mu maaso n'okubanga awa omwana wa landlord amawulire amabi nannono Winnie saakole na Nnyonjo Topista bonna tubalaba mu bulambalamba Namala Esther naye ku lutimbe. Tutandika butandisi kina Uganda kye bayise okwelaguza kano katundu ka 11 nagambye kano kaseri akebina Uganda era nga kaleeteddwa Saropi the Great Cinema. Lopia Yosefu so ngenda kusiibula naye kugamba ebigambo bino owulira nkusaba ekintu kimu boyfriend wabadde naye mwasomere kubanga agenda kuleetera ebizibu ebisingane wano. Dokita yalabanga omwana ono ali depressed nnyo era nga afunye ne love insomnia. Agenda kuwa love eyo ng'ekyali nto bannange era oba tewagiyitamuuko n'olwala ng'owulira omuntu akwagadde muve ku eno gye mulimu ey'obufumbo eya piga 20 ey'obufumbo ng'ani akaabira n'eri eyeya ddala osaaga ey'obufumbo ya piga 20 era gamba munna ali awo ku mabbali mukazi wa bbaawa mugambe eno tuli ku piga 20 naye eno ya businiya 1 siniya 2 siniya 3 obwakagwa mu laavu bukaabira n'abasajja omusajja mwagala ngenda kwetta bw'atabaawo sirya geza mama w'abaana mboogaane kujja kasi omulekeza akameeza ako nalaga oba tekijja kirekeyo toddamu mulowooza nako. Olira dokita byayogera katamanyi laavu eno omusajja toddamu kumulowoozaako weerabira erinnya lye era weerabira gye wamulaba funa ki wumula byalaavu naye nga gwabigamba awulira. Bajja kukola ki? Bajja kukusonyiwa. Era bw'atyo ng'amugamba mu bulambalamba nti abasajja asooka abeesonyiwe kyovula batuuse n'okujja ku kitanda lwa depression. Kale yayita omuzadde akukwataganira ku mwana ono n'amunnyonnyola era kati ali mu mbeera nnungi. Omwana ali mu mbeera ki essaawa zino era obujjanjabi bwakoze buli kimu kyonna n'obubaddewo naye omulwadde abeera naye nga byonna abikola n'obuwombeefu kyasinga okwagala ssente ye dokita. Oyinza ogamba yiye omusajja bannanga alumirirwa omusajja n'aba nga abulirira bw'atyo byonna biri ku kansolingi kujjanjaba nga ssente zirinnya. Oyo omwana omulenzi yamutuusiza ku kino era tukoze kyamaanyi ne tumuwa zisindaano sipirati byonna ne tubigattamu era omwana ndowooza kati alabika ali bulungirungiko naye mwana wattu mugambe ave ku basajja okwetta era nga kiyinza n'omuviirako okwetta. Wangi omwana wa muganda nga atuuka okwetta laavu Msawo biru jinte naye nina kitwalewa mama wa besente msawo nagembe sinze mama wewe omunange musawo nze ndi mama we muto kati biru bw'oba ogimpa togamba mbu ngenda kusasula kati mubanjeeko akaseera kati biru jimpe musawo alabira ddala omulwadde amusiibula ssente tewali wadde 10 bamugamba awandika ebbiiru ono agitwale omusawo alabira ddala awo ng'alaba atakigira naye owaayi talina kyakkola
yo omusajja okulesi naye tugakola wadde omulimu gw'amaanyi kyolina okukola nze mukutuusizzaako ebisigaddewo byonna bibyo. kati wetwogerera mwana mulenzi pasita aleeteddwa mu kyalo naye okuleetebwa mu kyalo ebisigadde bya sempaka sempaka gwe ebisigadde bibyo nze kasita muleese zikusooka okumutuusa no si kikulu ekikulu kumutuusa mu mikolo gweoba olowooza nti okoze kinene okumutuusa wano ekyo kyokoze kitono era we mu ngeri endala kito kaakati engeri gye tumutuusaamu okuba nga atandika osamira kyekisinga obuzibu kiringa wonaagula poloti oba oguze naye ate waliwo okuzimba bw'omanyi enzija gye mugjeyo eri erina kuba nnene naye kati kola buuti wamulimbye otya nga omulere maama muyi nnyo mulwadde ali mukoma wangi maama muyi tubiwedde maama ali wali asambagala maama alinga tanaba nakuwonyerako wadde n'olimba bwotyo mwannyoko bamulimbulula batya oyo bukyo bwomanyi enya kulwana lutalo lwonga kwe lubale mulungi maama kali yasalawo asooka ayite maama we basooke bateese maama sooka ojjera bagwe bagambye omuye nnyo ayagala okulaba mutabani we asambagala wadde yeewetamu omugongo obukulu bulungi yattooke obukadde mwana wattu bulina engeri gye bwetamu embeera nolabya ddala nga yo sooka omubuli wamugambye otya sooka obulire maama oli muyi mugambye oli muyi oyo esawa yonna ogenda kufa oyagala mubi oyagala musikiza oyagala mubiwulira bisembayo nze gwogambye muyi nze mwennyini mwana wange mwagala kunzita sente Yesu mumwerabidde Katonda ya. Gwe maama. Yesu mumwerabidde gwe maama tozannya maama olegalega emba maama tukwate empola ffe tutta. Naafa n'agenda. Tuyo bulizo obugoba. Taata yafa n'agenda yakuleeta mu maka gano. Toli wa maka gano. Mwabeezaala. Owaaye maama labayo. Tunyonyolere mutabani we maama bwe tuba bulungi oba bulungi ekikubo lyaffe ery'okutereera tulina kuyita mu lubaali kyagala kwevuga gwe maama kutuuza lubaale sirika maama kati funabo mukadde weekumeekume mu myaka gyo olwale obenga afa oli asobola okumanya nti twamuyitidde kituufu nze sisobola kufa kati mukadde ne tayagala kufa wampaka nnyo ndwale mbenga afa bwe ŋŋenderayo omanyi ekiwanyi bw'okisiba nekigenderayo maama kugenda omunyonyo nti mbadde nfa naye olukuuliddeko nennama kati nsambagala gwe sirika kaŋŋende mbeeko bye mugamba naye simanyi sajja tukoze tutyo muyingiza mu ssabo kati pasita baagala muyingiza mu ssabo era engeri yonna muyingiza mu ssabo kyekijja okuba nga kizibu tekisobola bwe bandaba tebayinza kwongerako kirala tebasobola otamutumayo mufu nnyo akati tebakulaba bombi omanyi kyebayita genda olumike maama owulire byagamba oli mukuluwo owulidde ojja otubuulire maama ayinza okujjawo nayasa ebyama nti oli tumwagaza kusamira n'ebintu ne bigaana twagala bintu byakutumanyiira anti nze ndimwetegefu oba kumuyoola kigumuyoola katuuse wano wulira engeri gyatuuse talina gyalaga alina osamira tugenda mu maaso kati no ng'okusamira kutuuse baasala embuzi era evvume lyeriri wali batandise osamira basamira batya wuuno sempaka yakulembedde abasamira pasita wuuno pasita ndonga evuguma eri engala byoziwulira lindako embuutu za Yesu oba za sitaani mpulira mbuutu kubanga Yesu ayina embuutu ne sitaani ayina embuutu gwe tofaayo gwe gendayo olabe embuutu zaani ozimanye yingirayo maama kiri kitya nze mwana wange saagala oyingire mu sitaani maama Zabuli 122 olunyiriro olusooka lugamba toweegattanga mu mbirigo wulira gwe mwannyinaze embuto ziri ezivuga si za mbirigo za kika mwofusibuka nze nina Yesu mwensibuka weebale nnyo Yesu
kati ekyo singa bwotyo singa obadda mwakyogedde dda nti mundese mu sitaani sirina gye ŋŋenda tudde wa Nakacwa wange nabimaliriza nabiraba dda era nabiraba eno mu mbuga nga byaggwa omusawo alina byamugamba okumaliriza era omusawo ye yabiraba dda ng'ono yabimaliriza mukati nali nkwagala ojje mu mboneko wuliriza kwaka waggulu nga gwakaboneka mwezi ojje mu mboneko ejje kubuulira ekirala ekyokulangirira wulira omusawo ayagala Nakacwa akomewo ng'abonese mu gw'omusanvu oba naye nga nalabisibwa kale bajjajja bandabise okulabisibwa kati nga jjajja bwe weteekawo omutwe bwenti nga nalabisibwa nga baŋŋamba tigwomwami wange wulira wangi bajjajja nga bagundi nibangira nga enkanga gye nina okgenda nayo lindako ddamu mpulire statement eyo obadde oli musiru nga bajjajja bakulabisa kubanga ojja nkanga bwotyo ngwewalasibwa nga nze mubbaawo okuva genteekawo nze buli wennebaka bwe nti nengera ggwe era nga baŋŋamba bajjajja nti oyo omusawo ye bbaawo abaaye ate waliwo sitaani kale engeri kafiga gye kali nga kakyakola tewali sitaani kyokka ali mu sitaani yennyini agamba tewali sitaani ebigambo bijja kwogera ate no Nakacwa alabika akooye obwenzi kati agenza okulaba nga yeefunira omusawo ono era n'agamba bajjajja emmandwa zaamulabisa ng'alina kufumbirwa musawo ono nze sirina buzibu yamusanga ali lwedde kibeerewo yitawo yitawo tulabe ncekinga endabe ayi avasi n'ayingira ensiisira omukazi akutte omwana wa bbaawe asome ekyomusanvu n'akapale munda bakatulaga kuba atanaakumanya nti babikkako amuleese mu ssabo akaana kaleese mu ssabo myaka 13 atandise kateekamu kusawula jjajja ndeese omwana ono alina otandika okumanyirira abasajja kyeki wuliriza muzzukulu omulala twajja kuyamba bantu kino kyengenda okukola era kikolera mmwe wulira jjajja kijja kuyita bajjajja kubanga omulimu mulala nnyo naye ngontisse wulira kakati omukazi ono okumanya bannange mutemu nnyo ate mubi nnyo agamba jjajja akozese kano akaana akayigiriza ebintu by'abasajja banne njagala weetegereze nnaku nnya kyasata ndi ku mulimu mbonaabona nyongereko ennaku 14 kimanyiizi okumanyira mbu ayina bannange ennaku 14 omwana ono ng'ajja wano buli lunaku asobole okumanyiira abasajja bannange wuliriza firimu tugenda ne tuwasa naye nga bye tuwasizza temuli makulu kyovola waliwo kafirimu ke nabakoledde ak'ekinnauganda akayitibwa awasaabuuza gakukolere kajjajja muleke omutandikeko oba lindako kati ate jjajja alina Nakacwa eyazze ku makya mala kuddamu kumaanyi amaanyi gaagize kati ojja mwetamu nnaku 2 ng'amaanyi gakomyewo be bano basindika njake wadde jjajja kyokka bw'aba atunda amaanyi g'ekisajja yasooka tutunda amaanyi g'ekisajja kisumuzo kimu ng'oyakirawo kati yagamba bakazi eyo ajja kaletamu nnaku 2 nga jjajja azzeemu amaanyi laba akaana kabandike bawaayo mu ssabo bakazi mwe muli batemu nga bajja bavaayo mu ssabo atandise okukalalulira ddala ono omukazi teyajja kufumbirwa wabula yajja kwonoona maka naye ate ng'ekikolomo kyaliko wazze wennyini maama we ate omusajja oyo gwe yagambye mbw amulabikirwa kale wuli akaana kati olaba Sandra tofaayo oba agenda kwasa atya Sandra gwe kyobulina omanya olina kugumira buli kimu kyakugambye oba agambirizayo kuba kyasatu kuba agenda kwasa atya nze nange simanyi bweguma buli kimu kigenda kutereera kakazi kattu tekalabanga ku musajja yenna era ono akagamba gweguma byonna kyagenda okukola kwasa simanyi biki gweguma
okutta P7 katomaze P7 myaka 7 yowali omale ogende mu senior 6 myaka 7 ekyo nanga tokola olira wakagamba mbu kasomye emyaka 7 gyonna nga kali ku ssomero kafunyemu kitewali kati kalina osoma ate emyaka 6 okuva ku senior mpaka senior 6 ebyo nanga lwaki otawaana gwe abasajja be bali abasobola okufumbirwa oba okuwasa bannange maama nkwesize omusajja ngenda muleka akole kyonna kyayagala anjigirize kina Uganda tudde wa Yusufu Gita sore Gita Ronald kakati nga bali wano Lubaale waabwe akyaganya okujja nkoze kyonna ekisoboka Lubaale owamwe wa mputtu alabika emputtu gy'ayina yeddira mbuzi wangi waayi owulidde ayagala ku ssente Lubaale asooka jje kati oyagala tukole tutya omwana ow'obuwala ate anyeenya omuto nabana abaafa nga balwana nnyo okulaba nga babaawo mukitegedde kankati kyemulina okukola mukuŋŋaane mwenna mukitegedde nagino ebizimu gisobole okuba nga gijja kale jjajja ayagala bakuŋŋaane emizimu gisobole okujja gibe nga gikoola Lubaale asobole okuba nga atuuka alinnye omuntu ku mutwe era nga bonna balina okuŋŋaanira wamu njagala weetegereze mwesosola kati mu kukuŋŋaana bonna olumu Sempaka agamba jjajja kiyinza obutasoboka olw'ensonga abamu bayinza obutakkiriza ko jjajja mulimu olusosoze nze mbagambye mwenna mbeetaaga olwo najja kuba mu ngalo ne zaaka si kuniina mwagala Lubaale mukole kye mbagambye omusawo asooka n'akwetolula n'amanya mwewalana kati n'aleeta kye mukyasobola kukola yalokoka nnyo kakati oli tugenda muleeta tutya musajja nga mulokole nnyo na pasita mulamba yatuuse wano ku kyalo kyekirungi kati ekyomuleeta wano mu ssabo kyekisigadde zikusooka si mwangu wadde n'omundi n'ogumu era nga bayiiya engeri yonna gye basobola okuba nga bamulingiza mu ssabo naye nga si kyangu ate nga jjajja abeetaaga bonna emizimu gye balabe nti weebali gikuŋŋaanye Lubaale era Sempaka kyekimutabudde kyova olaba atunula ng'ekkongovule endowooza eri bweti tulina muganda yalokoka n'asiruwalira ddala olira mbwe yalokoka yasiruwalira ddala talina mwadde bwongo bwakusamira nengulayo akabizi nenkalunda mumanyi uliriza kati bwemba namulundamu akabizi tetuyinza kuleetaako nekakola amazzi kakati Sempaka ku magezi g'amatono g'ayina gabapimirano mu ngalo agamba jjajja nti muganda waabwe ye yasirwa ye tasobola kubanga abakolera naye weyazaaza obubizi n'abaako kamu katuuma zikusooka kati akabizi ako kyatwalanga muganda we kati kayagala baleete kekabaka presentinga zikusooka oli musiru embizi ebeera mu muntu kati ate tokalyanga jjajja ate togezanga kalya kaka katuukiddwa okuliibwa okaleetanga nobwokalira woofiira jjajja akabizi akeegombye otuma oti omuntu n'omutuuma zikusooka ng'otuma mbizi kakati bwe badda wano akakudde ke twamuyisizaamu ng'etutambuusiza ojjuke wamugambye ti oliwazimutuke kimwana yonna pulaani yakulaba zikusooka bamulese batya mu ssabo kati tulina okufuba ate nga mulokole nnyo tugenda kukola tutya yatuuse ku kyalo kwali kati kuyingira mu ssabo kyekizibu baabalya nga babaleetera ettu
nokimanyi omusajja omusajja twamuleese jjajja era waali naye okumuyingiza mu ssabo jjajja gubeere muli basiru nze ate nkwate muganda wamwe gwe mba nnyingiza mu ssabo jjajja abaletedde ettu naye musooke nenye era ettu lino lyaleese alemedde wabwera gamirira munda kakyala miyindimwe mugambye aluwa kati ettu eryo ate mucoka kulya naye ate nga mulira mu ssabo jjajja amateeka nga mangi mumalirize nga nange muyiyiza zikusooka kamuleete era bawakanira ddala nti emmere eyo zikusooka tasobola gikoonako zikusooka atudde wano bamuyita Lupia Joseph Original Names kati aba ali awo mumanyina nga gyayingirawo nezikusooka twakuyisa edda ogenda oyingira eri mu kasiisira kale kwata amazzi ogenda onaabe sajja tubimusobedde alaba ekika kyo abooluganda bonna balabika gye bawunzikira kwagala kusamira ate nga ye byatakolaganirako ddala wadde n'omuntu n'ogumu ogambye otya nga kuyiriza ogenda onaabeeko bamuyiriza amazzi agende yeeyuweko naye nga amazzi ago gayiiya kyonna bukodyo kulaba ngaekiri bamutwalamu mu ssabo asamire anti oli mulokole nnyo kusamira nangayi bamuwa amazzi mu kadomola ng'alinga agenda okufuna wuzu tudde wa mukyala we omukyala yasigadde mu tawuni yo mnamala Esther Original Names ali wano ali mu Bayibuli agenda mu maaso n'okuyita mu Vanjiri mu Luka saako ne mu Matayo yali ali awo ekitangana ekijja nkimwakira kivudde mu Bayibuli abaayi God forbid katonda mutondo katonda kibeere God forbid kino kiki sagala kibeewo kakati yeewuunya okulabikirwa kwalabikiddwa ng'asoma Bayibuli waliwo olunyiri lwabadde asoma olwa Luka naye Bayibuli engeri gyemwakidde n'awulira nga waliwo ekikyamu kyava akwata essimu asobole okuba nga akubira ku mwami munnange tomanya oyinza okukuuma olubugo nga lubaale mubbe kyava akubira taata Isaaka munnange katonda Yesu yeebazibwe oli bulungi mukwano Isaaka ali wano akumiisinga manyi biki basooka abakazi nga waliwo ekyettabu ekigenda okuba ku bulamu bweyo gye walaze alabikiddwa nga waliwo ekigenda okuba ekibi ennyo eno mu kyalo gye yalaze era mwami weegendereze kuba ebintu si byangu nze ku kyendabye obulamu bwo wandisaanawo anaddamu okulokola n'akulokolanga bulijjo Yesu nsaba akulokole anaakulokola bulijjo era ne buli luli ne luli paka woolifa kyawandikibwa okubanga waliwo omwoyo kyandikulidde ekitali kituufu ekiyinza okutuuka ku bulamu bwo omwoyo amubikkulidde omwoyo yaani ye Katonda Katonda yaani yoyo yennyini omwoyo mukama waabwe ye Yesu Kristo mu linnya lye era ng'amwagala bw'atyo balina obwana Katonda baweze nassale anti balina okugira enjiri ebe nga bagamba zaala nga bw'osobola kati ye pasita kyasooka okukola ku zaala aleka alinawo n'obulongo
Isaac yasembayo naye atunula nga yasooka. Wulira beebikka omusaayi gwa Yesu naye bw'atuuka ku buliri akwata ssuuka na bujiringiti. Firimu yiino egenda mu maaso. Kaakati bwe tudda mu kyalo wuno gwe bava okkubira essimu ekibi kigenda kuntuukako nga kiva mu linnya lya Yesu. Bamuwadde amazzi anaabe naye simanyi gaakunaaba agenda funa wudhu agenda kunaaba mu mbeera ki gy'ayolekera mulaba ayolekera mu kalitunsi omutali kiyigo omutali ttooyi. Pasito ono naye abuzaabuza kyava ajjayo essimu. Ng'agenda mu maaso n'okubaako gwakubira essimu. Kiki gwe nga sibiwulidde bulungi ogambye eki ddamu mpulire. Abaaye waliwo essimu yamukubirwa nga mbutuufu essimu eyo si ya mirembe era yamwebaza nti weebale nnyo okuntegeeza amawulire ago. Lupia Joseph Original Names ng'amaze okuwulira amawulire ago agaamunakuwaza ennyo yafukamira. Wuliriza era weetegereze. Yajjayo emikono n'atandika okulomba edduwa bamulengera. Ono yasiramuka yalokoka. Kwata engabo n'akagabo emiriro okunyamba ozibire kuba abo abayiganye emmeme yange baswazibwe bazibwe ennyuma. Wulire Saala ab'ensaalwa abafitina ab'empalana abagamba osamira bonna baziba amakubo. Aziba abaani musajja musiru twamulese kujja musaba taagamba baziba amakubo. Kulembera mu buli mbeera ompumbebumbe kitange onzizeewo nyamba omubiri gwange eno yeekaaluyo kitange nannyini buyinza omutonzi w'eggulu n'ensi. Ono anajja musaba ono owaye muganda mwannyinaze nkuleetedde ebbaafu. Yesu kati ate ebbaafu ye Yesu. Kwata naabira muno. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu musiru wake najja ayuwamu amazzi mu bbaafu. Pasita ng'atandika kweyambula misana ttuku. Kubanga tulindirira kiri ekintu kitya. Gita Ronald ali eno. Singa anaaba ne bamala okulabako okitegeera buli kimu kigenda kuba kigusa. Kati bamuteza amazzi g'alina okunaaba waganaabira Yesu waddukira. Musajja omukulu agenda okyusa amazzi nga gafuuse musaayi wangi. Ndowooza gwe musaayi gwa Yesu bano bonna batunula tebamanyi kigenda mu maaso. N'asooka amuta Aliyeti yamuwadde ebbaafu bakuyita gwamuwadde ebbaafu nga nkimayo ki kiki naba naawe kisajja kisiru nfo gy'okunaaba kiddaawo kimpitaayita kyagange nenkinaze geno naze mulamu geno naze muganda wo ate bonna baavaayo lumu jangu olabe kanzi gyendabe. Jesus. Yesu Kristo. Yesu. Namukoola. Baba. Kati olwo muswazibwa. Baswazibwa amazzi gafuusa omusaayi gwa Yesu. Jajja naali mu ssabo. Jajja amazzi gafuusa omusaayi. Ekiki emikolo no giganye olwo. Omusaayi
Omusaayi gwennyini gufuusa amazzi ne gafuuka omusaayi ekiki? Tusooke tugende tulabe. Tugende tulabe. Bano abaana bayinza okunzita. Omusaayi gujja gutya. Maama naye n'alega enkoggo agenda alabe. Embuyaga. Kaseera mwenna muswazibwe. Masitaani mmwe. Yabayita sitaani, tudde wa maama. Mu baana bange ninamu atalina ku bisiraani byawe. Mwana wange yala nkubulira ekiri eno. Baagala kutta. Ne muganda wo bwajjanga tomukirizanga kusula waka. Wabula nyiikira nnyo okusaba era bw'olaba ng'azze nga tumumanyi. Genda ku poliisi weeripootinge. Tebakwagalira ddala ekiri eno walekayo oluyiira lusufu. Byebigambo byange byenkubidde. Akaseera nga kayiseewo maama yategeeza omwana we zikusooka. Temunnange niwaleka oluyiira lukutte waleka batobo banyiivu ddala ne baganda bo. Naye gwe nyiikira kusaba. Era essala togivaako mwana wa Katonda tomutanga. Saba nga bw'osobola saba. Byekubuulira atogamba akulimba. Era baganda be bajjanga eyo beegenderezenga. Munnange baga nti ekijja omanyi Kitwala bitono. Maama bambi mu baana be alaba atiisa alina muzikusooka. Kuuma bulamu lweno lowooza nze gwalekako ekyo. Anti baga nti nze nkuwa amagezi n'enkuwaga. Kati maama agamba naye obulamu bwe buli mitawaana kubanga abaana bonna bamwekwasa. Era bw'owulya nga bangize omudookoli togambanga nti ki baabanyize. Waliwo yafuuse muko omusawo. Kati naye yafuuse musawo. Afuguma n'osinga omusawo emmandwa azimutuulako nnene ddala. Kakati nkuseseeko agenda mu maaso n'okusawula. Njagala weetegereze. Ezaatuddeko ono za supiidi. Ezaatudde kwono za mutawaana. Alo gwe sembera wano. Mandwa nkambwe nnyo ezaamutuddeko. Mbwe omusajja gwe yeesigulirako gwayagala omusajja mwenzi kaliba talina simanyi yona abaddawoza nti oba alinayo girlfriend omulala omu. Jjajja yamugamba nti alina ba girlfriend abasooka mu 12. Jjajja mukambwe owulidde? Ye jjajja mpulidde naye kaakati jjajja nkoze ntya okubanga omusajja oyo abeera wange. Jjajja nkoze ntya? Kituufu alina okuba owuwo. Yamugamba alina ofuna kapa etali mu bbala lyonna ogyesalire. Ennyama yaayo ogikwate ogifuule ensaanu. Owulira? Simanyi onaakikola. Era bw'atyo jjajja yamugamba gwefuna kapa etali mu bbala lyonna genda ogikwate gisale ogigyemu ennyama yaayo ogikaze ogisekule efuuke ensaanu ogireete ojja okumanyira nti okyitegedde? Okyalinda ki?
Yajja mukambwe nnyo. Empewo zaalinya kwono zeeka ziweranga 200. Kaakati landlord yakitegedde kana akavubuka kenda ku mukazi we saako ne muwala we. Mulimu omuntu omunyoomi ali ku mukazi wa landlord saako ne muwala wa landlord. Kyava mukonkona n'obusumu. Landlord jang ita ukoti kana kumanya nti landlord yabiguddemu. Kyava ajja n'ennyumba yazeezimbira bwe yali azimba teyeebuza ku muntu yenna era talina bigambo bingi. Yazze ne kufulu ye tayagala kayana. Landlord oyagala kunkwata kigwo ennyumba zo zonkwatiramu ekigwo onsiruwalirako landlord ebintu kale kambijjemu ebintu byange bongobangoba era bw'atyo omusajja wa Feroni baamusibirawo ennyumba kumanyira landlord kuliira mu sowaani ye. Bino si byakayanda oliyoota mu sowaani yange. Agamba atya Honorable Halima Nalubega Bukenya ogamba otya tuli ku kina Uganda. Kumi 246 agamba mumulabiranga ddala. Kaakati wano waliwo kapa era waliwo agirimbalimba wano naye nga omusawo yamugambye leeta kapa etali mu bbala lyonna. Eno ndabanga erimu ebyeru saako n'ebya brown n'agyetika. Nno ye muto omuwala era mukugyetika nga gyagimusimba. Bannanga abawala batabuse ennaku zino zanyisa laavu. Kyalwanirira musajja kuba uwe yekka kyalwanirira agimusimbye ekkapa. Muto we aba ali awo ng'onaayitawo. Sisita kapa ginamuweredde eri ate aleeta yaki. N'akwata olulagala abakazi batambuufu n'ajjayo kapa. Musaaga mbwera nze sobola kusala nkoko n'asooka agisala. Bannange kati ono kwe kujja alabe mukulu we akola ki. Bannange agenda okulaba woowe omwana wa ssebo asaze kapa bwe yagisala n'agibaaga. Abantu bataamu nze nkubuulira yagibaaga. Kale aba ku bulungi bw'ayina omwana otuuka ekintu ekimutuusa ku kino kwagala musajja ono n'avaayo amulaga nti nkulaba naye ozaafaayo. Bamuyise Nava Esther original names. Baba kiki ekyo gwe naawe nsiruwaliraako oba manye ebinsumbwa. Bw'oba ng'olaba firimu eno n'oba ne mwannyoko ng'olaba bino byayitamu nga bino byakola, manya nti naawe oyinza okuba nga era waliyo omuwala abikola. Uno takyayagala kumanya. N'akwata ennyama ya kapa n'agyanika ku bbaati waggulu. Nava Esther original names. Era oluvannyuma ennyo tudda mu kyale wa maama. Maama mukazi watubambi nga yeebaseemuuko. Gwe maama bannange omwana ow'obuwala Naluyange Farida yazuukusa nnyina ng'alinga azuukusa akaana akato. Kakati byonna twabitegedde tugenda mutta. Ani gwe mutabani wo tugenda kumutta maama. Gwe beerawo ovevenge naye katabaniko ka zikusooka kafu. Ebyaffe bituufu tukola byakusamira. Yenna alina agatambo yagula agateega. Mbe omulokole alina ebitambo yagula ebiteega. Mwana gwe nja kukuba. Gwe pale eri muli
Wulira omwana we eri. Oyo tukusoko mlaba tugenda mutta. Ne mama ne bamusuubiza okumutta. Baba. Mufa babiri ne mutabani gwe mwana gwe gakumanyira. Gwe yezaala. Nja kugalamiza nkukube gwe mama ng'okubaani. Leta. We no. Leta. Amani gakuwedde koli wano ntawa. Mama nja kukuba. Mukadde mukazi wattu yeerwanako. N'akwata ekiti asobola okutiisatiisa. Naye ng'omwana mutabufu. Omwana ow'obuwala w'otuukira okuba nga nnyoko bw'oti bw'omuyisa olwo oba olina fyuca kika ki mu bulamu buno obw'ensi. Omwana yenna buli w'ojeemera bazadde bo ate ekyo kiba kibi ddala wabula ate ne bw'osonga busonzi mu muzaddewo olwo oba omaze omukuba. Omuzadde tebamuddamu, omuzadde tebamukambula, tebamucunga. Bambi mukazi wattu yeeraliikirira. Anna aba akyeraliikirira nga sempaka ayingirawo. Mbuno fe tulina empisa embi awolereza zikusooka. Kaakati mukadde obadde ogamba zikusooka abadde ki? Maama baali bakukubye kumpi. Obwo obutamatama bw'oleega nga tubonaabona. Nze nno omubiri gumpeddeko, laba omubiri gwe guweddeko, nzo gamba turakita. Tugenda kusaanawo tutyo. Omutunuulira. Tetugenda kikkiriza. Ate ne mmala nkizuula nti wamulabudde bamukubidde akasimu konna tugenda kuziika oli mulamu. Maama bagenda muzika nga mulamu ate ng'ayimiridde mu ntaana. Maama mwembi gwe nezikusoka mugenda. Mugaana okusamira mugenda kuttibwa. Mama nze abaana maama yatiisatiisa kakutte ku kiti. Kaakati ekyo kyokutte maama okyagaza ki? Kukubaffe kati kankulagireko bwereere. N'akwata essiki. Laba omwana ow'obuvubuka adda ku nnyina. Maama mukazi watunatandika okwerwanako. N'afunya ogwe mmwe temunsobola nze nabakubanga kuva mu buto neera nsobola kati tukube tukulage. Bannange ensi eno omuntu bw'owuliranga nti atandise ofuuka omukyamu mu butuufu sabanga nnyo Mukama Katonda amulongoosa amuluŋŋamye. Naye mulimu abantu abagenderera nga kagenderere ng'omukadde akogga ne bakyamira ddala. Abaana baatandikizanga abasaaga mpola mpola kati bakyamira ddala. Era bwe batyo maama bamukwatidde ebisi baagala kumusaanyaawo. Saako ne pasita zikusooka musajja wattu agamba nti Katonda lyekkubo lye bulamu era yanaba musayi gwa Katonda leero baga anaabe gugwe. Tusinkane mu paati y'e 13 tulabe ludda gye biggweera.